Yes. Alright. Okuva bannaffe abava in Talent Frame Production nga bali wamu ne bannaffe aba Duncan Digital Studios be bakulembeddemu okutuusako etandikwa nga bakayise embaki mu nju. Ebyo biveeko naawe gye bali kwasikala kyebale naye tomukwatako muzeeyi ajja kunkuba baayo kungobya wano Mama Jessica wange tata Jessica abaana bali Kati kumba okudda erudda taata okuyingira ennyumba nga busungu alina bungi abaana baliwa taata ye taata kiki waliwo obuzibu tatawo owaisoko mbuli buzibu ki tata yatuleetako obuzibu atuleetako olusiddiiku asanze omuvubuka ku geeti yenna yeekambuwaza badde manye nti nno omanyi noono omukazi gw'ayina abasanze bannange taata Jessica kiki sikutegedde owaisoko nyumizi mwana mulenzi mwana muwala jjukira akwasaganya abaana bawala bano ababiri naye kirabika bo tebannamanya bannange nze oli gaaya njagala nze oli omwana ndaga ebiraavu kano kwe kubasanga bulira ekiri mu nyumba abange kiki buzibu ki olina engeri gyoziyemu ne tweraliikirira mu kiki munnange taata alina gwasanze ku geeti simumanyi nange naye nabagamba tugenda funa obuzibu buno kiki buzibu ki taata afe butudde omuyaye ku geeti layira taata agudde n'ekigo nga taata mizigo abawala bali musuula kukabasa esooka olindeko oyinza oba otugumyagumya naye tusooke tugende tulabe ng'abazize ebikolobero bwe babeera beeraliikirivu egenda mu maaso sookayo gwabadde ne taata ane woosoosayo naawe ndeka naye nammwe musookeyo naye nammwe gendayo gwego taata ayagala nnyo gwe gendayo nalooga kati kumbe taata akola nnyo omusajja amuyiririza emisinde yawumudde dda nase n'okulogootana nalooga alingiza erudda katulabe abange taata afuluuta tuddeyo kwe kuddayo taata afuluuta taata ne waaba aloota ayiribye baana balenzi bali ku bawalabe n'atamanya nti abakozi maama kwe kudda maama naye lubyanza kwe kuyingira niba naye taata Jessica mizigo yeebase ani abadde ku geeti tata Jessica abaana bagenda afuluuta tugenda omuleko n'okuwumbuza bw'abaana abaana banakuwumbuza niba naye taata Jessica gwe newoba ologootana baana bali kusuula eddalu tugende nno olabe nga tubazza nako egenda maaso kati kumba erudda musajja mukulu tugenda kufuna akaana kawala kano kategeera nnyo omwami ono kati guno omupiira tugunyonyola kutya outing double dating va ku dinner dating eno bagiyise double dating egenda maaso njumba gonzaga kagwa battle duleva leero akoze kye bayita double dating double outing
aba mukyuse munange nze nja kwesiga kano ka lotion kano kagoba skin rash mukyuse nze njagala mubeere ku nakyo ayogera mubeere ku nakyo kumba akimanyi akwasaganya bombi egenda maaso kwe kujja balonde ebyokwekolako obuzigo makeup nagambye omukwano omukazi nga nakasante olina laavu olina okuba nga oteeramu ddala bano omusimanyanza ajja kumpa bw'obeera ne gaayi nga tateekamu oyo mute oyo mufiise noonya abalala gye bali naye kaneesige kano ka gill pieces bano anti kwerogoza kulonda kyoyagala ate ono nalooga taleka kibayita byakulya kaana kano buli ku outing kalina okusooka ku byokulya naye abakazi bannaye nze nja kulya biskwiti mutesi naye biskwiti ono ankolera kakati musajja mukulu waali asobeddwa oba kati switi mugulira ani kuba kati bano bombi mbakoze ntya akoze buswiti bubiri naye nga mazima agenda buba double outing ate bonna tebakimanyi egenda mu maaso kwe kuyita kino erudda owaye mutesi olaba otya nga kano nkakuwadde ate kano nkakuwansi w'omutima gwange okukakasa nti ngawe nkwagala nkupenda ate tomugamba nti nkakuwadde kyana gwe nkwagala londa ebintu egenda maaso kati kwe egenda mu maaso kwe kwetolola amadaala najja erudda owaye nalooga okimanyi nkupenda ate woomanga hani olaba kano kahani kano kankolera olaba otya wenkuwa kaswiti kale bannange ate tomugamba nkawadde gwe wekka abakazi basiriwola munansonyiwa bannange mukwano omanye omukwano ogutalimu bulimba tegutambula olina okubeera creative enda maaso double outing atalabanga ku sinema jangu olabe kafirimu kano bakayise embakyi mu nju olabe from Vine Talent Film Production ebyo byonna oleka naye bannange ngoddugaziza firiji kuno si kuddugaza mmeeza wabula firiji nga tuvaayo erudda kwe kusembera tuli ku Entebbe Road tulengera ebizimbe wano Freedom City tugenda mu maaso baana abawala kwe kweyongerayo ne musajja mukulu dereva Jumba Gonzaga original names kagenda maaso okuva manafa ba Duncan Digital Studios okubanga bakutuusaako bagambe for videography photography mikolo gyambaga kwanjula birthday party wekwate banafa ba Duncan Digital Studios ku namba z'essimu 07520062 tolekere luda katukumbe waliwo piki erina gwesudde erina gwereeta kuliko omwana muwala tugenda maaso amanyikiddwa nga Nakato Sharifa original names kwe kuva ku piki erudda aze ne mwana mulenzi Bialbax Badiru kyokka bannange boda nze mbadde ndudde okulaba okakasa amazima mbadde ndudde okulaba nange mbaddeeyo nga neewoza oba mukwano okusisinkana ddi nange wendi mukwano ndowooza actually tonkubira ku ssimu weekweka sikutegeera kasita nkulabye wendi banange ate wetubadde wabadde so cute sinza bwekusasinkana leero netutabako kyetwekulira olaba ota bino ebintu tubanga tulina kyetwongeramu nange nze ndiwuwo naye bebi webale kunyirira munange kati kumbe erudda waliwo emmotoka esembera era nga erabikanga ya musajja mukulu mizigo kwe kusembera nuwa mizigo mu motoka
ali ne dereva madamu ogenda munona ogenda kunona madamu motoka eri entono kawungeezi tulina program ey'okukwasaganya bali mmotoka balinako gye balaga egenda maaso nagambye taata mizigo nga wowula nti mizigo nfiira ku kange taata ku bintu nga bibye kalemeera tugenda maaso tulina bizinesi tugenda okukwasaganya wabula nga twetaaga tukwasaganye mu budde dereva munnange kwe kweyongerayo avuge mukama we toli ku mirimu tulina ogenda maaso nga tukwasaganya emirimu motoka eno tujja gikwatakwatamu naye emotoka eno yeetaaga kwatakwatamu sekabuzoba zirina engezi gye zigiramu ze zinyenyaamu egenda maaso oyo si muwala wange oyo si muwala wange ono ndabanga muwala wange sooka yimirira pakinga egenda maaso taata nga womanyi nfiira ku kange mizigo ayina gwalengedde gwagamba nti muwala we tugenda maaso gambye pakinga ono ndaba muwala wange munnange taata kwe kufuluma zambwa speed yiri sambyeko agenda sinkane gwalooza nti muwala we kwe kujja nga yanguyirirako kumbe wana muwala amukubi omugongo kwe kusembera kwe kulinnya akagere asembere luwe tugenda maaso taata asembera kumbe bano batuse guest house nga we badde bateeseza kwe kusembera luda neka boda naye omukazi ng'ono nayagala boda man oba ababoda babateekamu kiki bannaaye wano wantu nga wali bulungi abange ife abaagala okwepiica naye mwagala ki munange tulina loomuze 3 n'ezeetaano boda ababoda tebabalirira tasuka yagu mu kitundu kyange otulageko tube nga tulaba otusobola okwepiica obulungi kwe kusembera nange mukwano jagala nkulagi tawulo zizino wano musobola okukozesa amazzi gali safe container egenda maaso kyogamba mwina n'ebyokunywa kwe kujja asasule yavuze za wiiki ate boda bwe baya mugagga eyo wiiki eba nfu eyo wiiki eba nfu tugenda maaso madamu banaye akira alindamu okuleeta ebyokunywa nsi empulira njeyo yaggwe mwana muwala ali mu vayebo ali mu moodo zakwepiica kati kumbe mizigo taata mizigo kwe kusembera nagambe taata ono nfiira ku kange ani akwata ku muwala wange taata akuuma lubwo tamanyi nti abeewuwe abakozi be kwe kulengera epiki epiki si eyagiddeko bana abantu kwe kujjayo akasimu alimba nnyo eno piki yabwe yennyini muwala wange agira atya ku piki tugenda maaso kwe kuba akasimu ku poliisi Sam Kapula afande officer on duty manyi officer nga tebalina mirimu nabo beebaka afande olipise kibadde wawona mbadde nsaba ojja onnyambeko kiki waliwo obulogi obuli wano waliwo problemu yanguwa owayo omodo kakati omodo kwe kusembera obadde okimanyi oli omugagga eyali wano afunyemu obuzibu tusooke tugende tulabe tufune statement yitawo taata ali ku siini alingiza bannange otuzitwa wano nange bebi kyana kiwala kyerongoosaako kinakato sharifu names yerongoosaako
bannange niyo balwaki buli ava mu kwepica abaaka akatuuyo egenda maaso naye banaye mukwana kati mpulya njagala naku byakunywa kuba kati ngejjenja seyasisa okufuna ebyenyogoga nze mbadde namba engeri gy'omuze speed wandifunye n'ekyokulya mwana muwala kwe kufuluma yesibyeko attawulo munnange agende afune ku byokulya kuba akazannyo ke babaddemu mpawo atakamanyi kwe kusembera agende ku kawunta abe nga afuna ebyokunywa kati kumba ate erudda mu buufu bwe bulumu zireeta baafande Inspector General Sam Kapuru ne battalion ye abantu babiri kusembera mbasaba bwe mba mukwata njagala mufate munyweze ze njagala tunyweze why yuko suspect unakwata kucheza kunafata piga wewe lakini kumejurisha egera maso kusembera abasirikale bazze ku buloji ulira vibe muloji mulosijja olyose nojja muwala wange ali munda muwala wange yennyini ali munda kyokamba ali lindako alina omuvubuka gwali naye sinnamutegeera kyogamba ali mukwepiica oba ali muloogi bali mukwepiica nze mbalabye nze njagala mubakwate bigwere ku poliisi just ensonga yabba okukwata ziyagala ffe tukwate massage eyo ekintu kino inspector Inspector Sam Kapuru yawa order njagala tukwate tunyweze munyige ate munyige kwe kujja babe nga bakwata suspect ali kuwa okukwata ne mwala w'omugagga ogwo nagwo omusango okusanga ne mwala w'omugagga nagwo omusango tukyagenda ddala maaso n'akatandika bakayise embaki mu nju kwe kusembera embaki mu nju afande kwe konkona Inspector General waggule yingira kwe kuyingira musajja mukulu musajja mukulu bamusanga hata afande kiki onjagaza ki musajja mukulu yakava mu katuuyo yava mu kwepiica ava mu kwepiica concert obadde ne muwala wange afande mumukwate olina muwala wange bannange muwala waani nze nga nfuna bawala beetuuse njagala okakase nti waliwo abawala b'abantu bebatazanyirwako kiki ani gwe neemoleddeko olina omusango obadde n'omwana ow'essomero ulina statement Inspector Kapuru obadde n'omwana w'essomero yitawo lakini obadde bannange mukwate empola mulete banaye temunyiga musajja mukulu tebamuganya na kwambala mpale kapule bannange mundeke nyambale sinaba banaye ne piki yange kangende ne piki yange to sina musango gonna ze mundeke ngene ne piki yange lakini zikwata amachara zitanaba kwetuuka machara nto bafande b'ennaku zino boka sitabamanya nti waliwo akawogo Inspector Kapuru ne kuruye tugenderewo tobaako kyotugamba ati njagala mutule wano mulinde n'oyo omuwala tumuleete lumu kwe kulekawo bano bafande babiri taata kwe kugenda ne suspect okwata otyo muwala w'omugagga bulira omusango tugenda ddala maaso era omusajja mukulu naye bannaye temuŋŋanyiza kujjayo piki yange naye singa piki yange ebula piki yange singa bagibba
zikwata makyala zitandaba kwetuuka ziyangwe ziyagala genda kukola mu statement just kusayingina mu musango mutono nnyo kiki oyagala kulwana okwagira kibooto lwaki munkwatanga omubbi w'akasimu just okwepiki obwepiki owaayi oli afaade apa lwaki naffe tukisooka ne tufunako kopi wulira entegera y'abafande tukafuneko kopi kati nze soke nekweke mu kiyigo godde wansi w'ekitanda wekwajja zaasookayo naawe ng'oddayo egenda mu maaso bano bafande oba babajjawa baswamye bali ku wirizi unajifanya hapa kama ona wansi wekweke wano wansi tubenga tukafata egenda maaso nze masajja wezigira wezi kati kumbe mwana muwala banaiki baby mwana muwala kwe kuleta ebyokunywa refreshment obunyogogwa ayingira mu nyumba mukwano nga toyanukula kyokka banayi baby okola bu surprise baby kumbe tamanyi egenda maaso okuva banafu aba Vine Talents bakayise embaki juu Vine Talents okulembera mu kagwa batule Mavini Joe Kakoza Betty Naroga Roda Namuli Olivia Norton Susan Sam Kapula akozenga afande Katongole Godfrey Askari Nakato Shifra Awa Bad Ruby Albax apagamba locations abadde kagwa batule Duncan kataala yabadde ko kamera okutuusa ku sinema eno director Mavini Joe naye abadde mu mukano so nga ate Duncan kataala ye mugasigasi wako executive producer nabera kagwa batule yes omuwandiisi era ye Mavini Joe nagambe sinema bakyalina nkuyanja genda bugezi ku YouTube channel eno yennyini osubscribinge producer nabera Duncan kataala atengera production company okutuusa ku kasinema kano yabadde Duncan Digital Studios what a production.